Chikalia. Akati? Yogera. Ani? Yogera. Bakubya? Bakubyani. Ani amukubye? Aya jakuba bulungi. Totya tebagenda kukuba. Tebagenda kukuba. Tebajja kukuba masasi. Bagenda kukuba. Basajja babinyawe era mbakyawe. Olide mbakyawe. Olunaku olw'eggulo terwazibye bulungi newankubadde lwatandise bulungi gye bwaggweredde ng'amaziga abakulu abato n'abakadde nga gabayiseemu oluvannyuma lw'amawulire agaavuddeyo bwe gatyo nga galaga nti omwagalwa w'abangi akati k'ekibiriiti akamu bwe kati Uganda ke yasigaza akali ku mulamwa ng'abalala fake babadde baagala kasaanyaawo amaziga nga bw'enkula z'omwana omuto oyo ebyobufuzi Kyagulanyi yabikyusa nti kakati tebimanyiddwa bakadde oba bakulu n'abaana bato babitegeera katono nnyo nga tulaba akatambi ka pulezidenti engeri gye bamukubyemu amasasi njagala tusooke tukekkaanye katono nnyo akalikkiriya then nzije nsobole okubeera nga nkubuulira ate bannyinaffe betuyita bakadaama Kyagulanyi Ssentamu be yalwanirira nga bali eyo basula mu bed space manya bikoze bitya olaba ate ntegeera bo gye balina si bonna naye ono omu nanga nsobedde Okay, ako ke katambi bw'oba olaba ebintu ebyo amaziga gayinza okuyitamu oyinza okuwulira nga oweddemu amaanyi naye buli w'olowooza ku bigambo pulezidenti by'azze atugamba oddamu n'osituka n'olowooza ku muwendo gw'abasirikale abali mu ggwanga bonna ng'obagasse amazima nga bwe tuba tusituse tebatusobola kubanga tetuweza yadde muwendo gw'abasirikale bawera 12,000 naye bannayuganda bw'otugatta amazima gali nti tuli bangi ekitagambika Omutemu eyabadde akubye pulezidenti amasasi naye yategeerekese ebimukwatako mwana wattu ekisinga okwewuunyisa okusinziira ku information bagamba mbu alina ne church mbu pastor ayina ne church kale n'owulira njagala tulabe omuwala ono Kadaama njagala tumulabe tuwulire ebigambo bye oba oliawo n'otegeera nti mu nsi tutambula n'abasiru tutambula n'abagwagwa naye nga munnange bo tebamanyi nti bagwagwa njagala tuwulirize akatambi kano tonyiiga bino bibeera byakuyiga omanye nti no ne bw'olwanirira ensi mubeeramu abasiru abavaayo nga tebasobola kutegeera ki ky'okola kati abamu ku basiru be bano naye bannange tumanyiddwa tukyali ku basuubuzi baffe tukyali mu kweraliikirira abasuubuzi baffe kyokka mumuleetawo division nti Bobi Wine bamukube singa bamukubye ku mutwe amagulu tegatta bajja muteekako amalala ayunge okyankalanya eggwanga tukyali kugwa abasuubuzi kati mwagala tuve ku byabasuubuzi by'abachina tudde ku Bobi Wine bamukuba batya mutulekeemu nammwe bannaire ebirowoozo temubiteeka ku Bobi Wine oyo comedian abasuubuzi baffe bakaaba basubula emanyi China efa tebalaba ku baguzi mumuleeta division ya Bobi Wine singa bakukubye ggwe bandikukubye bakuwogoloza eka bakubye nampola kiki ekyega nti bamukubye omusayi guliwo mutulekeemu tuli mu nnakwa tuli eno Saudi Arabia tuli mu nnakwa abasuubuzi baffe tebalina bantu bane musookenga okwagaliza abantu abalala siraki temwagala bannayuganda bannammwe musooke mupike China bannange mutuyambye abasawo b'ekinnansi mukole ekyemusobola kyonna twaye nga China ezikira suuzi baffe ab'e Kampala babonaabona baleeta emaali kwaba abasajja ate be bamu be bagireese mumuli mu kuteekawo division ya Bobi Wine bakukube oba bakukube bankubye ku mutwe kuba amagulu tegatta ne tukuwona
Chakalanye gwanga tuli kubasuubuza muleta division ya Bobi nti bamukubye abadde alagawazunga n'akyo tule magere makago chicho onoonya buli kimochi inoonya ki bolwanira bakuliko kale mpulira obusungu nebuuzo ya mukubira kitamukubidde ddala n'omukubira ddala n'asirika lumu nekigwa beside wali alien skin wali abo bonna bajja kujja kuba president olowooza nti gwe wekka ayagala okuba president oyinza okwebuuza Sajjime lwaki oleesa akatambi kano. Yes, sikaleese mu nsobi naye njagala okulaga nti mu nsi ne bw'okola ebyamagero, mu nsi ne bw'obeera mulungi otya, ensi ne bw'oyagala ogirage nti kino kye kituufu, waliyo abasiru abajja ogiraba mu anga endala. Bino kino kye bagamba nti emikebe emikalu giwoggana nnyo oba ebidomola ebikalu biwoggana nnyo. Naye ekidomola ekirimu amazzi tekisobola kuleekaana nga malebe nedda. Kakati omuntu bw'abanga ayinamu obwongo mu mutwe yandibadde tayogera ono muwala byayogera. N'ekirala bw'owuliriza abantu bali mu kwogerako olabira ddala nga nandigambye baganda baffe bakadaama naye bangi bategeera. Entegeera singa ey'ono omwana oba ono omuwala wabula weewuunya bwewuunya era n'atajjukira nti leero twogera ku China Town emazeeko bannayuganda emirimu, emazeeko abasuubuzi ba Uganda emirimu. China Town eri kwegamba esuubula ebintu nga tebagijjaako musolo naye nga wano abasuubuzi bakabana efrays ebintu biri waggulu ebya wano olw'omusolo oguba bigikibwa. Kati eno embuzi enempuuta era teri emu, waliwo n'empuuta nga zifuulufiga, zonna ezo mbuzi ziri awo. Kati bw'otunuulira ono omwana ye teyeebuuza kizibu kiva ku ki era kiri kwani okubeera ng'eggwanga baguddewo China Town eyagobwa mu nsi ez'enjawulo nga bannayuganda abasuubuzi emiwendo gyongera kulinnya. Eno embuzi temanyi nti gavumenti eri mugoba bannayuganda mu bizinensi esenze abagwira kubanga ebafunamu. Ekyo kyo ekyerabidde nti bali mu kuleetera bannayuganda bwavu basenze abagwira Amini bye yagoba wano. Eno embuzi temanyi na lwaki eri mu bwakadaama. Nandiyagadde okwogera ebigambo bingi naye nja kuba nti obodde ate abalina amagezi baganda baffe abaliyo. Tamanyi lwaki yaseetula ebigere byagende mu bwakadaama. Simanyi lwaki tayagala genda mu Europe. Ali eyo, alya mukka, ali eyo, ali mu bitambaala ku mitwe, bigoye binene, naye ntegeera eri wakati mu kawujjo ka butto. So tobuuza lwaki ndeesa akatambi kano. Njagadde okulaga nti waliyo abasiru abalaba ebintu nga beewunzise nga kawundo. So njagala kubeera nga nkutwala mu mboozi eno ya Alex Waiswa Mufumbiro giwa obudde kubanga yabaddewo ku siini we bakubidde President amasasi. Tugende ewa Alex Waiswa Mufumbiro ng'ayogera so ne bavaamu mu motoka wange yabadde live ku siini. Katugendewo nate tusobole okubeera nga tubiraba. Wuliriza bulungi Alex Waiswa Mufumbiro ng'ayogera. Obulumi bumuviira ddala munda. So ne bavaamu mu motoka. Mu kuvaamu mu motoka with the orders of these men from Museveni's home, they ordered that they shoot Bobi Wine and they shot a projectile eyagenze netulikira ku kigere kye ekyakono. Kakati as we speak now, yes, fragments kati mpulira police, but this is the police, so what more, they are unprofessional. Mulimu gwamwe mulooza muli mukumba rulingo ligake kwa Museveni Lubambensi yabagamba nti yagenda n'awamba n'abakolerera mbere bulungi nemugenda kulivinga beyond the Museveni era. Museveni is 80 kituma tonaweza myaka 8. Bwana Waiswa wali 80 okusinzira DPC gwalabye aba DPC be walabye bonna tebalina mwana
okusinziira ku kiwandiiko ekyo kyolaba ekiwandiiko ekyo sagala kwesa bigambo bibi nzikiriza nkikuyitiremu katono bo bagamba that statement is ogwash, it is obiter dictum, it is a true reflection of the njagala otunule ku number 3 number nyeyo it is a true reflection of the incompetent soko otunule ku number nya it is a true reflection of the incompetent police ntera gwe ateka tigoyinza kulowooza ati eyakubye ye rubaabo ayogera ye rusoke akulira ye kasigazi operations yemwesigwa bo bagadde babayite mu kiwandiiko amudirira ye ruweza kakati gwo balowooza bayinza kwogera kinga badifendinga Kaguta bagamba nti minister yotafiire omukulu bwe yadava mu motoka mweyafunidde injale polisi yo bwegamba anti ate yennyini nekugamba it will investigate the alleged shooting bajja kunoonyereza bakola okunoonyereza number 5 we are not interested in their investigations tokkiririza mu kiwandiiko ekyo no they made the PR stand and that is what I'm telling Kituma Chingamba Kituma they made the PR stand obujozi bwe batukolako bujja kulekera this one I'm telling you you can kill Waiswa. It is within your means to come even from this show, pick me up, take me, kill me, but I am telling you, you will pay for these sins because mwabali mubikola. I am very sure and very certainly sure mwenate mwenkana ngoli abibakozesa. Abibakozesa ali 80. Yes. Okay? Even when they go by the admission of their drunkard, they are above 50. Okay? These are in their 30s. Never against because this is tribalism. This is politics of identity. Temusobola kwata gwanga nga tweta Uganda ne mulowooza nti mugenda kutukwata abantu batono bwe mutufutu bareko era ffe tugane kwogera because lwaki olowooza nti tribalism because nkugambye ani akulira police ye Kasigazi. Let's be honest. Ani ajogerera ye Rusoke. Ani operations ye Mwesigwa. Ani deputy we ye Ruweza eyamukubye ye Rubaabo bonna bava wamu goloza tuli basiru tewabaddewo bisongovu wano kugamba nti tetuwuliziganyiziddwa mubitulage police yaleta video simanyi timu jeina jetambula nayo mubitulage we have released on time real time videos ezikwatiddwa our media team nezikwatiddwa the public wetwabadde tuva is a dead end bobo manyi ekyanja bobo manyi ebulindo it is a dead end the road is every place there is nasty. It's not a reflection of even where humans are being domiciled and you have an inexposed DPC because he is a relative to Museveni thinking that he is good. Kankubulire gwe Napoleon yali w'amaanyi naye batuka ku level Napoleon mu family yaba Napoleon yakwata ne papa nawe yambala akantu ke kali akapapa naga akatinze na kofi ngakute papa ne yetuma negafuluma mu nsi yonna nti papa mukwate Napoleon yamukute naye nawe bakola ensobi ne bakomyawo Napoleon delito naye teyawangalawo mu the revolutions of France. Okay? Adolf Hitler yakwata abantu n'aboocha mu kisaawe. That is how powerful Adolf Hitler was. Hitler yakwata abaju n'abateeka mu kisaawe n'aboocha because he was powerful ngamba aina amaanyi amemanye era nga ina ne media houses ezimuwana nti kati yaboocheza era n'atula n'abuuza n'akubira munne Benito Mussolini n'amugamba ekyo kyawedde n'akubira Tijani Tojo nga bamaze okukolawo access yaabwe ebalaga nti banaggwadda Hitler olwaleero newekabakabonereko ne bakusanga nako e Germany ne bano tugenda batuusaawo kuba bye batukolako ng'abantu zino statements ze bakola Kituma just ye mupya awo kipayinze office muvubuka mugagga abadde ali bulungi nnyo Kituma is not living like these other police officers. This is extremely very rich young man, very rich. Toyinza mubuza bya sente kakati yasobola okujja n'abalatira ku nkubuulira nga bamaze okola ebyo byonna bayitira dikuli yayita nti tebangayo omuntu yenna ne walibanga azaalibwa in fact gwolina omuntu gwe wali owulidde nga batumye hitira mu nsi batuma amanya after people wali owuliddeyo omuntu yenna gwe mu history yo nga bamutumye hitira simulira kujja nga yeetumye gwolowooza nti history does not repeat itself
nerwaji eboloza waite waliwo bakulembeze mu biseera ebyo so bano bye bakola ate bikyali na bitono kubye bazze bakola ku bantu mu nsi as history kufa abalwanirizi b'eddembe and I can tell you my brother on Sanyuka TV I will tell you this openly you people abalowooza nti you are in charge I'm telling you you are breeding hate. You are breeding hate, and when this hate trickles down, ngabo basubiza bagenda kunonyereza. That's nonsense. Police egenda kunonyereza. Bukenya banonyereza ki? Batugamba kamera tezali. Oyogera ku police nga tuli na guru. Zinabe eri bulinde tali masanyalazi. You think we are stupid that we will wait for their report? Kudani che yunego bakuba amasasi banonyereza. Batuwa report. Kudani Magic Kayunga batu wa report. Tenatuka. Kusweet Pepsi batu wa report. So, it's not about, it's about they live by day. Omanya no government katilwe suze olwe bala. Nabo bachimanyi lwe basuze olwe babala. Government ye nama. Lwe basuze olwe babala. Now they have deployed all over. Why are they deploying? Lwachi ba deploying everywhere the military, and you can see their weakness until they cannot hold fort. Baba kuma nebyamu. Bani. Minister ye muhozi amudirira ye Otafire akulira maje commander in chief ye Kaguta agadumira ye Kainerugaba kati golowooza nti bana Uganda they are so daft and they are sitting back and saying how ineffective because professionalization of the force is supposed to be clear headed. Bwetwa nze bwe nawulirako omulundi ogwasooka nga Museveni ayogera ku poliisi bayogera ku poliisi oluvannyuma la Chris Bakiza okugambibwa nti wakwata miliyoni ezaali zisukka 10 okusirisa omuntu eyali atemeddwa mu kibuga ne bakola overhaul of police. Mu overhaul of police ne baleeta Katumba Wamala ne bajjawo Katumba Wamala ne baleeta Kale Kaihura ne baleeta Sabiti kati tuyina Kasigazi. Now if bajjawo Bakiza ne baleta Wamala ne baleta Kasigazi ne baleta ani Kaihura after Kasigazi abasoka Kale Kaihura after Katumba and all this has been a pattern of temulinako gwe mulaba nti musobola okukiriziganya naye tebiri ekisoka tetwetaga kukiriziganya nabo because they don't execute for anybody, they execute for the nation and boche baagala nedampuliriza that is wrong era yeyo inception eyokugenda nolonda abantu not out of merit neno balonda kuba bakizibwebwo kubanga balemereddwa temusobola kwata gwanga nti abalemereddwa bemuteka mu security force tekisoboka. And that one Museveni must know will end his legacy very badly. Mukama bwali bamuyambye nga mulamu Katonda ali bamusaside naye bwa kyenkubulira it will be very bad because amaanyi ago ge bakozesa obukyayi bwe batuyinako Waiswa omukolo gwawedde bulungi gwe mwabaddeko tegwabadde don't call it even omukolo yagenze kukyalira nga bwe najjo kyalewo yogamba ko ntakirizibwa kyalira abantu mututusizaawo yakyadde ne mwabalwana mututusiza ku level nti omuntu ayinza nagenda kukyalira muntu because sagala nze mbere lero sagala ku I don't want to be a masseuse of some kind when it is time of war. Okay? Ate, ndi very calculative with even the words I'm using because I'm very extremely disturbed by those actions on our people. Engeri gye bakutemu abaana. I want to give you a video that you're going to show the public also here and you'll zoom it. Engeri gye bakutemu abaana bwoba jukira omusajja gwe bayita Muhumuza gwe bayitanga Muhumuza yali DPC World Kampala omujukira nga akuba munamawulire omujukira nga akuba munamawulire I don't always have my phone but I know these videos are not with you so I want to share them public edi mutwe yo mukubatade video nga kumutimbagano abasirikale DPC oweru gwe bagamba nti omulimu akolera Museveni DPC gwe bagamba nti omulimu gwe omukulu kukolera Museveni nga ali mu kutulu ani agamba ate kati byeyakoze byeyakoze byabadde bitegeeza ki byeyakoze byabadde bitegeeza anti batero bekyusa ne baga nti oyo yakoze mulimo gwe ng'omuntu singa enkya bakyuka ne baga polisi nega nti eyakikoze muntu muntu tuvunaana muntu individual kubanga polisi yakireetako n'ekitwanjulira
tegenda kutandika kunoonyereza ku muntu. Njagala olabe video eyo wosola producer agite. Tunulira DPC. DPC omutendeke mutunulire bwasamba munansi. Nemulete ebintu ebivubuka ebiruvu ebyalemererwa ku byalo uniform yaffe. Just look at what that man is doing to those young people. Engeri gyali mu kubasamba. Is that human? Oyo alina abaana. Jiwereze producer. I want the producer to give it to this show before we leave. Jiwereze producer. Jimuwereze kubanga oli kusanyuka TV Morning Express kwe tuli gwe mnafalira tulaba zya 25 zakata kusawa ebiri ez'amakya amalungi agonna kolwalero ndine Waiswa mufumbiro Alex amyuko omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform y'omu ku babadde mu saga eyabadde olunaku olwajjo bw'otunuulira ekyabatuuseeko omukulembezeewo ayimiridde atya ye essaawa eno obulamu bwe. He's strong. Very strong. I was extremely amazed. He's very strong. He still believes that ensonga lwaki twayingira olutalo luno kwe kununula bannayuganda ffe gwe twewaayo nagwo gwakufa kuba tumanyi tuli kinde mwejo omwendo nze mbeera vere kino nkubulira tubeera mu mind yange as I face this. Just look at the type of DPC we faced. Gwe just tunulire ekibogwe obwekibogwe obw'omusajja gwe twasinkanye ekibogwe kakati bwoba odiringa n'abantu ab'ekibogwe era omanya nti they can do anything. Bw'omwayogedde kyebaliko kiri kimu longevity yanakyemalira tasobola nakuwangala singa bo kwegamba ntunulira abasajja abo nentunulira nenga nti abantu bano balemwa nnyo because even after 40 years because Museveni gwe tulwana naye nze nali sinazaalibwa nga ajja mu government because yawamba mu March yawamba mu January nazaalibwa mu March. The way he thinks it will end, it must come to him. Nteranyo bwabanga ye video yeyo that's the video. Okay, video yeyo kakati what is that? Awalo procession awe mwabadde tuvayo awalo labatia gas oli paka jagenda njagala kati awasembayo labe DPC bwas okusamba samba kwa basirikale ebyo biri mu gwanga kyogamba nti ebyo byawano bina kuba wano. Is that professionalism? Laba bwe basamba samba omuntu. Let's give it a minute. I want the world to watch this. Kintu ekyo nga kyabadde kinene muko kakati what is it was kyabadde premeditated kubanga ne bebasindika babasindika nga bali premeditated. Njagala wetegereze akavutambi ako paka bekagwako nga tuli kubana Uganda tuli kubana b'abantu laba DPC commanding officer laba commanding officer laba commanding officer Uganda. That's the commanding officer. Uganda police. That is Uganda police for you. That is Chituma now. Chituma ebyo byogerere Chituma. Oli mwogezi. Chituma byogerere anta byogerere. Chituma yogerere ebyo. Mwami Chituma speak about that now. Mwe rusoke yogerera ku ebyo kale. Mulekero kusiriwaza bana Uganda. Mulekero kuzanyira ku bana Uganda. Police muli temuwera na mitwa. In fact gwe kulaga nti muli banafu. Teri operation kati je mukola nga majete gabayambye. Kitegeeza nti muli banafu nnyo. You will not sustain this battle when we get to it. Because you're going to have a whole population to fight with. Abavubuka bo bebayoddewo babatadde. Bakwate. Baliddawo. Bakwate bakube bakwate because they think that our bodies are their lunch. Kubate baba na kyamisana. Their personal frustration. Oli naagwa mu kalulu gwe n'omuwo bwa DPC. Notamuwa bwa DPC bwa kyalo kyo neno omwa DPC mu kibuga. Mu kibuga temwina kye mukolamu tewali infrastructure development eriwo abantu bogende yekyanja. People have invested a lot. It's mu residential circumstances it is multi-million investment. Nemo otunulira je tuoyita it is hell. And they are proud rana janga DPC na ayogera nakuba ekifuba nogamba now look at this. Waiswa ebyobufuzi byatandise mu butongole kubanga bwe tugamba nti nno mutambudde mugenze kukyalira muntu. This is not politics. This is impunity. Aho tewaliwo kigambo politics. Aho tewaliwo kigambo byabufuzi.
tetwabadde kurale tetwasabye kalulu tetwakoze kintu kyonna. This is impunity, total human degradation, abuse of human rights, inferiority complex of the security forces and those in government, cowardice of the highest order. You guys are cowards. You're so fake and cowards. Because if they cannot maintain law and order with the citizenry, what can they do? Just look at the excitement of a commanding officer. And we want to hear Chituma Kalenge Fetana be investigating Atubuli Devi. They came running our procession in Gojolaba. Our procession. What is a procession? No one knows Tebarumani. I thought they went to school. You know, when you occupy offices because your father was somebody, that is what happens. Okay. So some of these people who are speaking the way they are speaking, yes. I mean, Tata Weyali, Muganda Woli, they are related. Yes. So what more can it happen? Munina chiwandiko chemwataddeyo kulaga obutali mativu wamwe oba mutambuza video boba londo omwo abasala omusango. Fete twetaga kusala musango. Fo musango tugumanyi. Koti y'abantu eri gusala. Kinagwerawo. Koti y'abantu eri gusala. Buli kimu naawo abawo abantu. Koti y'abantu eri gusala. Neru eri gusala naawe olitya. Ne wano wayinza obutatuukawo boogererawo. Ne wano wayinza obutatuukawo boogererawo. Kibugumya ensi Waiswa. Nkubuulidde ate nze nkubuulidde kubanga byendaba bye nkugamba. Koti y'abantu lw'erituula okugusala. Ne wano wayinza okubula abajja okwogererawo. Olunaku lwajjo twadde tulaba omukungu akulira ekitongole ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango n'ebirala Major Tom Magambo ng'agamba nti we tuyingira yalabudde ne Sekulabula yenna we tuyingira akadde ke tuyingiramu bagamba nti bagenda kukwata tewali budde bujja kuweebwawo baggalire singa oyingira ebyobufuzi nga teweeteeseteese n'abaliwo singa tebeddako oyo mukulu kulembera CID Tom Magambo Major olunaku olwajjo. Poliisi yonga poliisi egamba nti bino byonna tebikola mu busungu mu bukambo bakulumya wabula bagamba nti waliwo bannaabwe bano abatabalaga kituufu kigenda kukolebwa. Nalabyeko akagamba nti badde baagala jinja limuli kuba ebinyonyi bibiri twin one naku olwajjo. Katono ennyo ke tulabye emabega kaawo kyenja okusaba ekitongole kikuumaddembe kya Uganda Police tukwatagane tubenga tunoonyereza ku nsonga eyo bwe tubanga tubadde tulaba ababbi ffe ku media ne tuvumirira nti tulaba emigere ng'oli talina kyakute ne bamuwa emigere ekintu ekyo ndowooza twandibadde tutuna mu kkoso kitongole ekikuumaddembe kya Uganda Police nga twegattidde wamu tubenga eggwanga. Waiswa mufumbiro mwali si mumativu ne byonna ebyabaddewo n'ekiwandiiko poliisi kyeyafulumizza baga nti nedda katika video yako bwekalabe solo tuwa kituma manyi kuoli osobola okutuwa ekiwandiiko ekyogera ku ebyo ka video yako kubaga okalaze wano akalabye bulungi kati asobola okutuwa ekiwandiiko ku DPS oyo. You know when you bring excited guys omuntu ng'avudde mu kyalo avudde eri gyavudde gye bava najja wano mu training si mu training kati omuntu yali yagala obwe MP mu 2021 2026 aba ya training idwadde okutuuka ku level nti kati DPC mu kibuga because mu kibuga okuwa obwa DPC bukugu kuba si wangu kati gwe you have seen the excitement of the man. He's just you know mulaba nti n'omulugube gw'okulya emmere kyobola bafaanana bwati. Okay, kino poliisi bw'eba eyogera eraga nti temwabategeezezaako ku kye mwabadde mugenda kuzzaako mbu mwabadde mutandise lukuŋŋaana. Poliisi tulina ogitegeezaako nti Bobi agenda kukyala ewantu bwe yavudde ku bugenyi ate mbu mwazizzaako laale bagamba twin one tuve mu ebyo awe mwabadde we babakubidde tutya gomanyi wolabye waawo gibadde miti na kigudo kya ttaka gye babadde badduka nga bava leta tewali na kibuga nti center si center
he stays at the periphery. The dead end. Amakage ge gasembayo. Ku bulindo wakoma. Je twabadde. Site katawuni je kakoma. Je twabadde mwoweta amakage ge gasembayo. Eyo. Ebali. Tetwawezeza wadde dakiika 2. Nga muvudde makage. They started shooting in a well organized. Ate mulimu n'amalobozi nti shoot him. Obukambwe nga bungi obuzibuliwa Waiswa. Obukambwe bwagamba nti abantu balowooza nti obwannakyemalira bugenda kubeerawo paka abantu abannayuganda bayinza okuba tebanaba buildinga busobozi bumala naye trust me as day follows night you're building that ekigambo kya kitegeddeko mwetegese mutyo okuba nti bannabyabufuzi mukwatagana n'ab'ebyokwerinda bagamba nti temulina nkwatagana wakati yawo bridge eyo lwaki owa CID alowooza nti alina pretending over politics? Is that his job anywhere in the constitution? Is that his job anywhere in the constitution? I hear them speak about the law. Can Magambo tell you whether that is prescribed anywhere in the constitution? Where is given mandate, where the constitution gives him mandate as the director CID to supervise politics. Even the sound of that itself is a shame to a country that is supposed to be of civil people. Just to suffering at the consequences of abayekera. Abayekera bajja ne bawamba eggwanga lyaffe from nowhere. Baina wano sibamanyi si tebalina bujjajjaabwe ne bolwana nabo abamu n'omugamba atandikira ku maama we n'akoma ku ye abamu n'okumukuba mu tocha aba atandikira ku ye. Era kyengayi tewali meritocracy. Kasitoba ng'osobola okutuvuma ffe, kasitoba ng'osobola otwogerera ebipikinike, kasitoba ng'osobola okulwanagana naffe, era oyo omusirikale kati ali mu midaali. Ali mu midaali kubanga byeyakoze bebatuma. Byeyakoze bebatuma. Naye agenda anoonyereze omusirikale eyakola Besigye bye yamukola alinaitwe ali luddawa yagwa eddalu. Lwaki yagwa eddalu n'akwata n'omwana alinaitwe kiri ku public record yagwa eddalu n'akwata n'omwana. Lwaki obwanga omudumo gw'emmundu tiyaga Febaddala. Kuba ffe njagala nnyo twogere ffe ebyaffe biri ebyalina itwe n'ebirala si byaffe tebiriyo tetulinaako bukakafu ffe twogera ku bukakafu nga bw'olabika vidiyo ako bokatuwadde ani owaddala Febaddala. That is why they can't hold fort against us. Nti buli kimu kati kikubamwe wano tewali business ndala. Business eriwo yakutta Kyagulanyi na tiimu ye. Tewali business ndala. Kakati how to kill the Kyagulanyi group. Ensi temwagala. Ensi temwagala. Ali n'ensi. Anti n'abasirikale nabo bannansi. Abo batume. Ate nkulaze nti bava mu kitundu kyekimu. Bali ku mission yemu. Bo balowooza nti oli yabawambira ekinago kyabwe kati balina okikuuma. Bo Uganda bagirabanga kinago. Ekitundu Waiswa era kyogamba juzi yali eyo nga era ekisinga okuluma abantu abadde mutuwa. Ekintu ekisinga okuluma abantu abava mu Western Uganda bwe bukyayi abagwira bwe batandise okubasibako nga nabo si ba Western Uganda. Mpuliriza bulungi. Mpulira statement yo ekisinga okuluma abantu ba Western Uganda bwe bukyawe sigiddwako nga bubasigirwako abantu ab'ekibatu abava e Rubabo ng'oyo DPC kubanga those people from Western Uganda are hustlers. Bantu banoonye ssente ku lwabwe nga bo era si bonna nti bali mu eno akakundikana akagala okusanyawo Uganda kuba bali bannansi. These ones behave like they are not citizens. Nalaba abakungu ba NUP nga basituse bagenze ku kitebe kya poliisi. Nali mmanyi nti mutukuume n'ebyaffe tebalina temukanya muganya okukanya Waiswa. Kankubuuze nkuŋŋaana meka z'olaba Uganda ez'abantu mu Uganda nyingi. Lwaki ezaffe tebazikiriza? Ani kye twebuuza mumwina ndagaano ki temukanya bano abantu
banafuwa nyira bamayite bakyalina buganzi mu bantu banafuwa nnyo nti nabo kati bakyewulira nti they can only have impunity kyova olaba nti kati n'okwesiga kutono ku balala nti alina okwogerera poliisi alina kuba kituma nti baba bamuwa instructions gamba n'ogwo ebyo gundi RCC yabyogera bulora sinze anti ne mu meeting boogera lulimi lwe lumu kyoga police teri balanced kuweereza NUP teri balanced ate police erimu classes erimu abo nga boolabye oyo omusajja oyo akyali excited n'okuba nti yajja e Kampala kati ate ne bamuwa obukulu and you hear Omushana, look at your brothers how excited they are before you even speak yourself kino kiggwerawa abantu bajja kwenunula munnange we shall fight ekyo kigazi nnyo Waiswa eky'abantu okwenunula ndaba bankubulire gwe mwantambudiddeko mu mateeka awo 1994 yes nali 12 years I think I was born in 1986 kyenda mwena so I was 10 years about 10 years Rwanda eyo mu 93 emboozi yatandika Rwanda kyenda mwesatu ti Rwanda eyo ejambiya eri kuki saawa yonna ejambiya evuga nga biwulikika ku lediyo ngeri abantu balooza byakubalaata ejambiya nevuga Rwanda naffe wano mu Uganda emirambo nzinali Jinja ku nnyanja yammwe mwagiryako nali Jinja naye kyenzijukira vividly obulungi nti eriyo we twatuuka nga tetulya bya nnyanja nga mulyaki nga bagamba nti emirambo giri egy'e Rwanda egimu gidescendinze mu Uganda ku mazzi over 500,000 people a million were killed in the Rwanda genocide kasitolaako katiisa nnyo lwaki okaleese in the Rwanda genocide over 1 million people were killed but there was time when people talked about it era nga bali balowooza lubalaato kyovula tetwagala bigende era nga balowooza kusaaga kituma Rwanda tetwagala bituuke eyo kituma knows the history of Rwanda Kasigazi Rwanda mwena wano Rwanda abayogera balowoozanga nti be bajega naye obudde bwe bwatuuka paka n'olwaleero balinayo ennaku ze bakommemoratinga ekintu ekikyasinza okubeera nasty ekya-happening e Rwanda in most cases bw'oba nga oli on the battered side nga ku makya osobola okusiiga siyaagi ku mugaati amazima ga Katonda be bakugamba oba tobiwulira era oba olaba nga amaanyi gonna ogayina ontegera bulungi nkuwulira naye kyenkakasa kiri kimu there will be a time kino nkyogera there will be a time when you the Rusokes will pay dearly for what you have done ate Katonda ajja kubawangaza because these are crimes against humanity these are crimes against humanity musobola okwefuula byonna bye mwefudde musobola okweyita bye mweyise musobola okututreatinga with impunity musobola will be a time the Rusokes will face it rough from the people bino Mugisha muntu yabigamba abasirikale ng'ali ku CPS okay there will be a time because ensi eri pure gosobola gitambulizaamu paka but at the last bend ejja kuweterako tusobola okukyusa tusobola okukyusa muneeyisa there will be a time mwabali waggulu ate time eyo bwerituuka abagenda okusooka okubafuukira akabasa bebo mbadde muwa ebiragiro nga NUP ku lw'eggwanga nga nti enough is enough abasibiddwa basibiddwa abafudde bafudde
ndabanga abandiseko ku bigere katono tetugenda kutta ku kigere ne mwogera n'abasajja bane mmanye kye baagala kigere tetugenda kwogera nabo oba batutte anti bayine mundu ate kye neebuuza lwaki temututta mumba muli bamaanyi nnyo bwefuluma ku NBS but you know yourselves that you terina kubeera they know that they are cowards gwanga terina kuba they know that they are cowards bagala batuttire mu kavuyo they know they are cowards bagala batuttire mu ebyo nga boolaba nti yabadde ne mundu zafuusa ice cream they think they will kill us in chaos God will bring the light out of the chaos you want to, with whatever chaos you want to do katonda agenda teekawo ettaala nze kyembuuza muli essaawa eno nekyemmanyira munauganda kyeyeebuuza munauganda nyigira nnyo abatukulembera mubakyawe nnyo abatukulembera lwaki babakyawa kubanga si bakitiibwa si bansa si bakitiibwa si bansa tebasaanidde ekyo kikyo nga Waiswa ate nze gwe wayise awayise kuwa kyani wayise kuwa kyange era saagala mbalimbe na balimba abantu banyiivu banyiikaavu era babakyawa era bongera okubakyawa temulinayo kintu kyonna mwe mulowooza mukola nti ffe mutunafuye naye teriyo kintu kyonna mwe kyemukola kigenda kubawa buganza eri bantu abantu babakyawa mubabbye emyaka 4 mubawadde ensi amatongo muli useless nga bwe mubaddewo tewaliwo record n'emu ekimpesanyu nti you have left no record, you have left no legitimacy, your Uganda will start afresh. Fete tulwana because we are out of the box. Mumufaji. Okay? Gwe bontunuliro labanga nzo omuntu nti ndiso desires netaaga nnyo. Kiche mufa. Gwe bondaba olabanga nzo omu kwaba baba nti netaaga nnyo nti I can't live a day. But I know that I am fighting for my country. I am fighting for the future generation because my kids will ask me, what did you do when this impunity happened? Ate nga bwe senyigiramu abaana bange be bagenda okulwana luno lutalo. Bwemutaka muyinza okuleeta omuzadde akeera kumakya naaga omwana nti oyo mubi n'asiga ensigo Waiswa tusiga nsigo kyessaawa eno mu b'ebyokwerinda nammwe nga era abaana bange bakimanyi ntiki nti bano bayeekera babi tera baagala kunzita na kututta abange bakimanyi abaana oba osiga nsigo kye njagala bakule nga bamanyi I want them to disassociate my children to disassociate themselves from anything that is with the Musevenism that I have suffered for all my life. Gwe ne bona abogenze because my life has been wasted by this inept, incompetent obumu buleka buto buba tebujja kumanya anti twagala bana abakola ebikolobero n'abaana baabwe batambulire n'abaana baffe kubanga kankubulire Lusoke ne bwali kwata abaana be n'abatwala London omwogezi wa poliisi era bajja kudda babeere wano pozi nga bali beera London mbazungu Anita Amongo ne bwali kwata abaana be nga bwe yabakwata n'abatwala Kent era bwe bamaliza bajja kufumbirwa wano pozi nga bakomye eri mbazungu. So there will be an intermix. And in that intermix, I can tell you, things will be different. Okay. Mwagenda kera ne mukakiiko ka ddembe ly'obuntu. Naye ku luno nalabyeko ko mukyala Maria Wangadya ng'agamba nti tutteekoko ku bigere naddala abakuuma ddembe enkola n'ebiriwo n'enkwata y'abantu. Ku luno olaba otya bwe muddayo kakiiko k'eddembe ly'obuntu yabadde ku nsonga y'abawala kulota Mukama yeebale kuba bulijjo yeebase neera ne mwagenda ne mutakkaanya bw'aba yavudde kubanga mumulowooza byakukkaanya walabye engeri gye bakutte abawala abasatu ne babambula engoye ku palamenti kyekyamuggyeko naye nga ye Wangadya undressing women Uganda ekituma yayogeddewo ki anti emwogezi omupya kati gwe baleeta Lusoke wayogeddewo ki awo abakyala n'ogamba oti aho babadde beekalakasa n'agamba oti aho nti babadde beekalakasa babambulidde ki beefudde ekitagasa babambulidde ki be beeyambudde be bazze beeyambudde Waiswa nedda ssebo bazze beeyambudde poliisi yabambudde gwe tewalabye Waiswa tulagawa bwe kibanga olwaleero omukulembeze w'NUP yafunye obuvune obwo ali ku kitanda bamukubye saagala ogambe nti yafunye obuvune
bamukubye abapoliisi bamukubye, they shot at the president. What next? Nyinza kigamba bana Uganda ensi ekolebwa abantu yemmwe era byonna ebikolebwa ku lw'abantu. Kyamazima nti kati obwannakyemalira buli mu budde bwabwo bw'olweggulo era wano we buli bugenda kubeera mu bruto. Tugenda laba brutality nga yeeyongera, abantu bagenda kufa bangi. Bali be walaba be batta November 19 bali batono. Lwaki okiteekawo nti bagenda kufa bangi? Kubanga bazze batta. Kyetwagala kiveewo ku lw'abannayuganda bonna. Twagala nnyo balamu. Ekiwandikibuuza balusoka abatemu. Twagala balamu. Anti wandibuuzizza abatemu kati obuuzizza nze, so nze ntegeka bannayuganda titugenda kufa. Yes. Naye mu kufa kwe tugenda okufa ekiseera kigenda kutuuka nga naffe si ffeffeka abafa, nga n'abatutta nabo bafa. Babiwulira. Mukama anaatusaasira ne babitegeera. Tebajja biwulira, bajja biraba. Byenjogera tebagenda biwulira, bagenda kubirabako. Singa there will be a time when the center cannot hold, and once that comes mu France after 1769 nga tumaliza French Revolution ekyaddawo yali reign of terror. Era Mirabe bwe yali afana njogera nnyo ebintu bino naye obireeta nnyo ne mu Uganda binza obitegeera biri wala ne Uganda. Obwongo bwe kyebukuweereza ebintu byo biri wala ne Uganda bubatulaga ab'ebyokwerinda era bwe balina kikulaga be muganya okukwatagana nabo. Ekyo ekifaananyi ne Saddam Hussein yalina omwogezi we n'akisiiga ti America ne bwetula kati eri ku ttaka. Saddam Hussein bamuteekamu omuguwa n'omutwe ne gugwa emimbali. Tabani wagenda kwesimbawo. Owulidde? Owulidde kye mugambye? Nkiwulidde. Kakati oli mufu. Oli yagenda. Naye nga kyengezaako okulaga ki agomanyi memanyi. Obadde ombuuza bannayuganda nze nga ngamba bannayuganda nti bwe bugambo obusembayo gambo bwe obusembayo. We should continue as Ugandans to build capacity to overwhelm this impunity. As Ugandans, it should be our personal responsibility, collective responsibility to build the capacity to overwhelm the impunity. Okay, Sibula. Njagala okuwoninga abantu abo bonna aberimbika mu kulooza nti bategeera nnyo nti temutegeera bannange kutusinga. Ekyo kivumo. Ngambye okutegeera ennyo tebategeera tusinga. Okay, nammwe mutegeera. Ogwo oyinza okeera ku makya kubanga abamu baatuuka. Okay. Abamu baatuuka bw'obanga ewammwe tolinayo kusoma kwonna naye ng'olwaliro mulina munaala disi kubanga ovuma Bobi Wine gwe wandizzeka n'olya mugaati ne osiima n'ogamba nti wadde saasoma afazaali onanyambyeko okutuuka wano. Naye kyenjagala okubuulira nti people will build capacity. Okay. People will absorb the fear. People will be committed, and trust me, this impunity will end.